abantu abatutiisatiisa nga batugamba mu bisoboka wano e Uganda waliwo ebitasoboka, wano waliwo ebitakola ki. Tubonga naawe, tubonga naawe. Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV. Ekyo kyolaba kibadde Kololo. Waliyo omukolo ogubadde Kololo. Mukolo sijja gunnyonnyola kuba sigutegeera nnyo. Abakulu babadde balina bye bateesaako, babadde balina bye baselebuleetinga. Jose Chameleone ono nga muyimbi mumumanyi era nga y'omu ku batubonga naawe. Jose Chameleone agenze Kololo era n'ayimbayimbamu awo n'agenda nga wemumanyi abayimbi ab'e Uganda bwe batera okubanga bakola nga basisinkanye Mwami Museveni. Bw'atuuse n'amala okuyimba n'awaanawaanamu awo era n'amookinga. Era ensonga lwaki ndeese ensonga eno, n'amookinga bannayuganda abagezaako okubanga bayayaanira enkyukakyuka nga bagezaako okusimbuliza ekiri e Kenya nga bagamba nti newana e Uganda kisobokera ddala. Jose Chameleone bw'abadde ayogera mu maaso ga Mwami Museveni agambye nti waliwo abatiisatiisa babagambe nti ekiri e Kenya wane e Uganda tekisoboka ate era tekijja kusoboka, wabula Museveni alabiddwako nga Chameleone bamummye engalo. Si ensonga enkulu newankubadde nako badde nina okubanga nkakulaga, njagala okeetegereze bulungi awo nga bamugaana okumuwa engalo wadde eri takkiriza kubeera ng'amuwa handshake, wabula ebyo byonna bibadde sayidi z'Ekololo era ng'ebyo bitadde ebbali. Enkuba etonnye, mubadde mukyali ku bya tenti ezagudde sayidi ze Hoima. Kati njagala okutegeeza ate ekibatuuseeko Ekololo ate kibadde kirala. Ekisooka emmere nfunyeko ku mawulire awo nti emmere edibye, emmere esigaddeyo era bwe oyagala okulya emmere mugende mulye. Ekololo nakati bwe twogerera ekyaliyo wenkoledde akatambi kano gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Wabula bwe batonaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadi ka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Nkugambye ekituuse Ekololo ku bantu bano, ku basajja bakulu ne bakazi bakulu, ekituuse Ekololo tebayinza kukyagala. Eri wabadde Chameleone nga aswazibwa mu ngeri eyo gy'olabye, tebakkiriza kubeera nga bamuwa engalo eno ng'ate ne simutikwa w'enkuba namutikwa w'enkuba ng'ate naye abakolamu omulimu ebakubye, ebidaala bigudde, entebe ze bafudde nga ambuleera, tebatambula yadde ne ambuleera. Ekirala kye nsinza okulabayo nti emmere efisse, emmere abantu baganye okugenda nga bwe babadde basuubira era ababadde balina okuba nga bali emmere eyo embeera erabika teyabasobozesezza. Bwe bityo bibadde kano njagadde nkakulekemu obeere nga okamanya wano ku Red Zone TV. Ffe buli ekijja tuba tulina okuba nga tukikuwa, yensonga lwaki tukusaba obeere nga weekuumira ku mukutu gwaffe, buli kimu obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Ebintu bino Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogeddeko, balina bye babadde baselebuleetinga. Kati gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV bye mbadde njagala mbeere nga ate nkuwa nga tuwunzika olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa 7 omwaka 2024. Jose Chameleone ayogedde ebigambo bingi nnyo naye nze nsazeewo nkuwe kano kuba kensobodde okubeera nga ndaba. Ebirala bingi nnyo biyinza okuba tebyandyetaagisizza kubeera nga mbikuwa, wabula nkugambye Jose Chameleone bamumye handshake. Ekyokubiri entebe enkuba ebakubye n'entebe ne zifuuka ambuleera. Ekyokusatu emmere edibye esigaddeyo era kati mwabatera okwagala emmere nja kutegeeza nti kkirira mangu Ekololo ojja kusangayo emmere ey'abasajja bano eyasigaddewo obeere ng'ate naawe weeriira ku mmere eyo. Naye nga ye enkuba ebakubye bambi embeera neetabeera nnungi yadde akatono era abagenze abamu tebakomyewo basuzeeyo, abamu embeera gye bakomeddewo si yeyo yennyini eya bulijjo. Katuwuliziganye mu updates ezinaddako olunaku olw'enkya tujja kutandikirawo tubeere ng'ate tubatuusaako byonna ebinaaba bizze. Gwakyatugoberera kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe, wabula naawe atanna subscribinga nyongera okujjukiza nti kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna.